Phoebe 971 akayimba ke bakajeyo ate nga kadama gwe bawadde obutwa bibino Eddie Kenzo ne Hamuza Biyigidemu agreement Spice Diana ebyokutiisatiisa okutta omuntu bitabuse poliisi ebiyingidemu ate nga ebya Yvonne okuvuma bakadama nga bamufudde kyali nabyo mbireese kibireese kale nga nyongera okujjukiza gwe natanaba kumpera kano ka video ka like mbadde nsaba okampere ka like si mu mutima mubi era nzize mu bukakamu kale katugeneyo mawole gaffe agalero nga sibalwisiza ate hajja tikaloda gamba janga kulombera edduwa namba eri awo esembeyo 67 mukubire aberenga kuyamba kale katugeneyo mawole gaffe olunaku olwajjo waliwo kadama eyavuddewo nga sinzira wali eri Dubai mu deportation nga bagala okumuza wano e Uganda nga kyategerekese nti nono kadama amazeewo omwezi mulamba nenaku ezigwamu wali mu deportation e Uganda kyategerekese nti bambi mulwadde era nga yali omu ono kuba asigalawo Bobi Wine betipe yakola ki batasobola okukuza wano e Uganda nga kyono kadama bambi sawa zino asaba buyambu bwamwe kambalekere video ye era nkomewo n'amalala. Saba kubuyambi azimyezi ebiri wano sakani baji deportation myezi ebiri ndi mulwadde nalajanira kampuni yange ya Uganda enyambe yagana naitira kampuni ya Kaiman Consultant basobola omuyamba muyambe ate ng'ebya Eddie Kenzo kyavuddeyo ne bagamba mbu Eddie Kenzo talina kusemberera Hamuza byavudde mu kulonda ebyo nga tubitadde mabbali erimu oba omusajja yafiirwako omwana we ndowooza story mbadde mugigoberera ababadde bagobera wano kuwanda boy nga tubawa amawulire amatuufu agali classified era nga purified wano wokka yavuddeyo bambi neebaza buli omu yamubeereddewo mu kuziika omwana we kambalekere oli information gy'abagamba kangende maaso n'okwebaza MDD ne famire yonna nga weeri bambi mwebale nnyo bye mwakoze kuba nange ndi part of family neebaze Dr. Kimu munange weebale Jeffy Dashi buli muntu yenna alina kyeyakoze Rama bambi mwenna mwebale ebya Kiricho bivuddeko oluvannyuma lwa Braille okubeera nga alwala nnaku zino bambi yakomyewo era nga bambi she's live and kicking bambi ng'essanyu bambi gy'alina wamu ne taata we kambalekere muwulire bunoke nga amuyigiriza okuyimba era nkomewo n'abalala. I'll be your star in the sky, I'll be your shoulder when you cry, I hear your voices when you call me. Kale abate abo nga tobavuddeko wano kuwanda boy wokka wogenda osanga amawulire kasavu kanyama wokka ate nga gali purified oluvannyuma lw'abakadama oba ba house managers nga nze wembayita wano kuwanda boy okuvaayo ne bayamba Yvonne n'afuuka omuntu gwali saawa zino eno era nga ba house managers be basinga ofuula bano ba tiktokers kye bali saawa zino naye nga kyategerekese yavuddeyo gyo n'abavuma era nga kino kyanyiziza nnyo ba house managers okusinziira mu nsi ez'enjawulo wali Saudi Arabia balekere muwulire byabavumye era nkomewo n'amalala. Gakulemye kutuula mu kiyumba kya Mwarabu bwogolola engoye zo. Weesonyiwe Yvonne, cause you don't feed me, you don't put any food on my table, I don't put food on your table, I don't pay your bills in Uganda. Just do what brought you to whatsoever, where you're in Dubai or you're Abu Dhabi or Qatar or Saudi, whatsoever where you are, just do what brought you, madam. Just stay out of me. Actually, because you said bans on the passport, bans on the nika, bans on the ticket, bans on the everything, madam. I want you to bring accountability of all the things that you mentioned. Watch together. If you have that accountability, I want you to go about them too. First of all, I'm here to tell you, I don't know her name, but I just wait together. Because ebya Phoebe bitabuse oluyimba lwe kyategerekese nti no bagala lujjayo ku YouTube oba mini ku TikTok era nga bambi yavuddeyo n'addukira nnyo ku speed y'amangu nnyo n'avayo n'akola challenges
oba bakulaga engeri gye musobola ku preventing oluyimba lwe okulushatinga down bakadama banne. Badi amugamba mutaka nsibe muli bulungi nsize budde bwa kiro naye ntenzo bagamba nti akayimba bakateekayo kajja mu corporate claim, so buli muntu nga wenawe oluzinze sound yo kwata mwako ka sound nida first soko gendo searching Phoebe Kibubu luteeke mu favorite oluteeke, then ogende kwa video eyaluzinze sound okona wenyinyiwe batadeka X akazindalo ka X, then okwate bwokwatawo ogende okwatawo mu sound nga tubitadde mabbali omwala amanyikiddwa nga the dance hall, bamuyita dance hall, yavuddewo the dance hall bamuyita the dance hall dancer. Yavuddeyo bambi n'alinya management yani ya Spice Diana kuva mujjukira olunaku lwa concert yaliwo eyo nomu ku bawala abavaayo ne bacriticizing show ya Spice Diana ne bagamba tebyanyumyeyo biki wala kwate babayita naye tetwamanya naye nga bambi yavuddeyo n'agamba muno team ya Spice Diana wasos management vaye mkanga kambalekere story mujiwuddewo era nga wena tamba kumpira ka video like madesabo kampeleka like kaleke waneno banange muje baliko banyabo ne basebo amanya ne dobozi nze Rita Dansal era nga ndi muzinyi wammwe bafanzi bange mbagala nnyo mwe bali kunjagala mwe bali kutuusa wano wentuuse. Olunaku lwa leero nzize mu cameras okutwala omulanga gwange eri bafanzi bange bonna abangoberera nti in case of any problems nga zintuuseeko, suspect number 1 is the source management, omukulu manager Roger managing omuyimbi Spice Diana. Yantiisiza olwa show yaabwe oluvannyuma lw'okuggwa ne baŋŋamba nti navumye show yaabwe olwa opinion yange gye nawadde ng'omuntu, because nina opinion yange gye nina okwogera nganze naawe n'oli because everyone is talking about the show guys. Buli omu yayogedde ku show, production wise yabadde nungi naye byakolebwa ku stage tebyanyumye, buli omu yayogedde ku show, but they are attacking me as me Rita Dansal. They are attacking me nganze Rita Dansal nti lwaki nayogedde ku show yaabwe, lwaki nagambye nti show yaabwe teyanyumye, lwaki kyonna kinayogedde nakyogedde. Banange opinion yange nganze, naawe omuntu yenna olina opinion gy'olina okuwa ku kintu kyonna ekigenda maaso mu ggwanga. Era bantiisiza nti ye ajja kunzita, ajja kunkuba wanansanga awantu wonna. Meanwhile ne show eyabaddewo ejjo ejjinja, they refused me to work on stage, which is okay because I went with one of my bosses called Shakira nga tugenda performing. So ensasage yabadde nenyo they wanted to beat me, but nga bwomanyi omuntu omu osobola okubeera omugezi n'ogamba kino kankyesonyiwe. That's what I did. Nengamba boss wange, you know what, I'm not going to perform, kangende mu motoka. So the Spice Dianas and the team, they were busy hyping, abusing me, everything, but me, I was like, okay, it's okay because nothing wrong I did. Bwebaba ninako obuzibu nganze omuntu, I apologize to you, source management, manager Roger, and the artist Spice Diana. But nze omuntu gwe muli mukwatakinga, I don't have any problems with you. Guys, if you want this to go beyond, I don't have any problems with anyone. I can go beyond because I have the evidences buli kimu ekyatuukawo. So sisobola kubeera nga ndi waka nga I'm contented nga nina omuntu eyansuubiza nti ajja kunzita. Guys, remember there was saga of Spice